Abantu bangi bwe balaba abaana abaliko obulemu babalaba bulala so nga nabo bantu, ekintu ekibaleetera wamu n'abantu baabwe bwe bawangala nabo okwennyamira. Nakamanya Esther ono ng'alina omwana aliko obulemu alombozza embeera gy'ayitamu n'omwana we. Takuzika obujjanjabi bwa bbeeyi, ebyokulya si buli kimu kyakirya birondemu naye ate nga bya bbeeyi. Okusoomoozebwa okulala nandyagadde asome naye n'obusobozi sirina. Babirye Gertrude agamba nti abaana baabwe babasosola naddala ku masomero gye basomera ate ng'ebikozesebwa byabwe bya bbeeyi. Kati ali isomero ly'abamuzibe naye ebyetaagisa by'abaana bamuzibe bya bbeeyi ate nga muzadde gw'alina obyegulya. Ono akukkulumidde bataata batafaayo nga bazadde abaana abaliko obulemu era mbu ye baawe yamugamba kimu nti ewaabwe tebazaala baana balema. Kyannaku taata owa mwana ewaabwe tebazaala balema kubanga tamufaako tamumanyi nga mwana maybe ndowooza nti twalamulaba nga kikolimu naye neebaza Mukama nti yampa obuvumu obulabire omwana wange era nja kumalirira. Kino kitanudde sipiika w'eggombolola y'e Nakawa Godfrey Luyombya okwambalira abazadde abadduka awaka olw'abaana bano. Abasajja tufeeyo nnyo okuwagira bamaama abazaala abaana abaliko obulemu. Ne bamaama abamu abakikola n'ozaala omwana omusuulira omusajja n'odduka. Wano waliwo bataata abazze n'abaana, mubakubireko mu ngalo bataata abazze n'abaana. Kati you're the man of grace, you're very rare to find. Era emikisa gyonna oyo yenna asuulawo omwana n'ogenda na gy'olaze wallahi tosobola kufuna mirembe. Obeera nolowooza nti bandoga bankola ki naye ng'ekituufu olina okuddayo amaziga ga maama gwalekera omulimu kubanga abaana bano babbeeyo okulabirira. Sipiika ategese akabaga k'abaana bano ng'ayita mu kitongole kye ekya Godfrey Luyombya Foundation ne basanyukira wamu ne bazadde baabwe. Abaliko obulemu bakubiriziddwa obutaggwaamu maanyi na ssuubi kubanga zino zonna nteekateeka za Katonda. Buli kimu Mukama kyakuwa akikuwa lwa nsonga. N'obulemu obukuliko actually ayinza okuba yalaba nti bwakubanga oli mulambo ojja kudda mu malala nga Agatha ge yasookamu obeeko nga oleme n'okwegasa. N'agamba kamusimbeko ko obulema bwe bunaavaamu ekkubo eri butambuza mu leve endala. Kati gwe ng'olaba obulemu obwo obulabanga damage ate ye Mukama abulabanga ekkubo erikutwala mu gy'olaga mu magendako. Mukama waffe yeebaze. Omubaka Ronald Nsuubuga bali mu ezo ono ng'akiikirira Nakawa East mu ssetteeserezo w'eggwanga asabye abaliko obulemu obuteemotyamotya era baveemu omuze gw'okusabiriza. Tubayita mu misomo mwana we tunomuyita musomo n'otegeka omusomo gw'amaanyi nnyo nga gwakumuyamba kuva wansi ayambuke naye n'akugamba waliyo transport watu waliyo transport tujja waliyo emmere wali emmere erijja kujja nembogera mulikeeyo temwagala banaffe tubaddeko n'obulemu naye kituyambye kwe kwezimba ne twekkiririzaamu obulema buli mu bwongo n'olwensonga mbakubiriza nti mulemenga okwenyooma mulemenga okweza emabega. Obulema tebutegeeza kusabiriza nedda tuve mu kwagala okusabiriza kubanga Katonda yatuwa nga bwe yawaba. Ono ayambalidde abazadde abasosola abaana bano nti bubakeeredde. Mwe abazadde abazaala abaana n'ogenda mu kinyumo n'oweebaka n'omukazi ne muzaala omwana n'otamufaanako omukazi oyo ne muzaala omwana aliko obulemu ate ne mumuzza embali ne mutandika n'omusiba emigwa ng'embuzi, ekyo tekigenda kubeerawo. Era nkubiriza buli muzadde yenna azadde omwana ng'oli mukyala omusajja n'akulekerera kukubire tujja mukwata tetugenda kukiza fujja ebyo kukolebwa ng'ogenda okutambuza akantu ko ate eno nga bw'okola ki bw'oleka abaana emmanju bwe basubya ku migwa nedda.
wano wasabidde abakyala okugendanga mu malwaliro okunywa eddagala mu nkola emanyiddwa nga antinento okusobola okukendeeza ku mikisa gy'okuzaala abaana abaliko obulemu. Dana abakyala mugende fantinento kubanga ogenda fantinento ojja kukendeeza ku mikisa gy'omwana okuba nti azaalibwa n'obulemu. Mufune obujjanjabi temwajjanjaba. Ekyo nakyo mukikole tusobole okulaba nti tuzimba eggwanga lyaffe. Mutegera bulungi nnyo. Njabula abazadde n'omuntu aliko obulemu ayina rights ze okusoma. Eno embeera gye mutukuumire n'omwana n'omusiba ku mugwa n'abeera emmanju n'otamutwala ku ssomero ekyo kikyamu. Omwana mutwala asome ng'omulala yenna bw'asoma asobole naye okubeera n'obulamu obw'emmaaso. Abaana abaliko obulemu nabo baana era baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, bano nga basobola okukula ne basomera ne bafuuka ab'omugaso mu ggwanga. Kavuma Ibrahim mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Abayimbi tafaayo oba oyimba gospel oba oyimba ki wabula tukwatako ffenna ffe tubadde tuyimbidde ebbanga ddene munakawa naye nga